Kampala kirimu obutale 17 obwagerekerwa abasuubuzi abatembeeyi n'abasobola okukakalabizayo emirimu naye bwe twogerera obutale buno oyinza okulowooza nti bwajjula ne bubooga olw'ensonga nti ate kakati abali ku nguudo bayitirivu n'okusinga abali mu butale. Kino kyajjidde mu kiseera nga tuli mu kaweefo w'okulaba nga tulonda abakulembeze ab'ekisanja 2026 nga tosobola kubakuba ku mukono kubanga buli omwaka lwakeetaaga kalube ludda lwa gavumenti oba oludda oluwakanya gavumenti era bwe kaggweredde n'otandika okulaba nga embeera ya bulimbuzu ku nkondo yaayo etandise okulabika olw'ensonga nti minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Hajjat Misa Kabanda yayimiridde n'agamba nti bano abawadde ensaleesalewo wa wiikisi 2 okubeera nga baamuse ebifo ebitali gazetted oba ebitalambikiddwa amateeka nti bateekeddwa okukakalabizaamu emirimu gyabwe. Ng'ekyo nakijja ku kyakuba nti ye akimanyi bulungi nti waliwo obutale nga akekamwoca akewandegeya akenakawa Usafi Owino Mengo Nateete n'obulala bungi nnyo bwe basobola okubeera nga kakalabizibwamu. Ate nno kino kyajjidde ne mu kiseera nga KCCA eyongera okweyubula ku ngeri gy'ekolamu emirimu gyayo kubanga Hajjati Abuzeki yatuuse n'okubanga atulaga engeri gye tuteekeddwa okubeera nga tukolaganamu n'abakwasisa amateeka KCCA Law Enforcement Officers nga tugaba balina ennamba wajja okukwata sooka ogyetegereze agina wano ku kifuba agina ne mugongo naye tetwerabira nti babira ne kamera. Era nali wano ne amyuka Executive Director wa KCCA Mwami Kigenyi nga mubuuza nti ebintu bino bye mubowa ne mutwala ku kabanga ly'omuli ameva emicungwa sweet chocolate n'ebiringa ebyo bigwerawa n'angamba nti basobola okubinona nga njagala okwebuuza babitegeera bata naye kasita tulaze nti baba ne kamera babakwata kizizzamu amanyi. Tuli ba mukisa mu studios tulina Kenneth Kizito mukulembeze baba batembeeyi mu kibuga Kampala. Sebo tusanze okulaba eno Spark TV namusa kwa live baffe. Mpozi nja to mukisa guno ogw'okulamusaako bonna abatulaba n'abatuuliriza na n'okwebaza management ya NTV okulaba nti Spark TV okulaba nti naffe abantu abawansi ate efunawo akadde weetonyiga okulaba nga twanja ensonga eruma Munnayuganda naddala muntu owawansi kubanga omuntu owawansi tugamba onasookerwako before nga tonnatuuka ku bana abaawaggulu ensonga zaffe zirwawo okuwulirwa. Naye we tufuna akakisa kano ku Spark TV guba mukisa gwa maanyi nnyo era nga nsuubira atulaba n'atuwuliriza ajja kufunamu ate n'abakulembeze okulaba nga batetenkanyiza abantu baabwe okweyagalira mu ggwanga Uganda. KCCA ng'ekitongole ekivunaanyizibwa okulungamya emirimu gy'ekibuga Kampala kikakatibwako kubanga bazimbira oba bateekerateekera abantu be balina okukolera mukyo buli division bafubye okulaba nga wakiri bateekamu obutale bubiri era wateekayo n'emidaala ekisobola okubeera nga mukakalabizayo emirimu gyammwe. Kiki ekibajja eyo ekibaleeta ku nguudo? Mpozi mukama wange nja kutereezaamu katini nti KCCA tennabaako katale konna kezimba. Obutale bwonna bwe tuwulira Bugoloobi, Nakawa, Wandegeya, obwo obutale bubaddewo nga tulina ebizibu byaffe. Obutale bwe twagala baali bagezaako bugeza Usafi ku gundi y'omutembeeyi naye Usafi oyo era yabalemu okutuusa ku mutindo omuntu okuba nga asikiriza nze akolerayo naawe akola kitali accessible. Nti gwe otwala ebintu byo n'omala emyezi 3 totunze ate nga n'emidaala abasinga bagyeguza. Paake akatale ako kaali kalina kuba katale k'abatembeeyi. Kaliwa ku management ya mukyala Jennifer Musisi baakagulira era olw'obuzibu bwe yaleeta yatuleetera amagi n'atuleetera military. Naye okusobola obajja ku nguudo nga balaza akatale kammwe mu kulwanagana okungi n'asooka tusindikako mu Lubigi oba ojjukira abaana ne basawo okuva paka Namuŋŋoona ate tuba tuli awo Nema n'egamba wano we muzze ate entobazi muddeeyo ne tumuddirayo mu kuteeseganya kwe kugamba nti nno option ya katale ako nejja n'eya Sunday market. Naye obuzibu obuli ku bizibu bya Kampala oba mu KCCA nti weetandika temaliriza yo kasitejja ne bafunayo akasente kabwe ne balobinga olwo nga bakola ki muteeseganya mwakkiriziganya ki? KCCA yalina okukola akatale akali modern abantu we basobola okugenda nga n'emidaala gye giri n'essaawa ya leero modern ki ky'oba otegeeza? Akatale akali ku mutindo. Ku butale bwe tulinawo Busega, tulinawo Wandegeya, tulinawo Nakawa, tulinawo Owino, tulinawo Usafi. Kaliwa kali ku standard yammwe? Obwo obutale tekuli kali mu standard yammwe? Okusinziira
kubbulwa ly'emirimu lye tulina mu ggwanga Uganda obwo obutale bwonna buli basic nga buyina ababukoleramu as per now olwaleero oyina abatembeeyi emitwalo 3.5 nga tunagenda ku muwendo gw'abatembeeyi standard yammwe ke mwetaaga okukolera mu kalina kufaanana kuba nkuwadde ebyokulabirako tetwetaaga kugenda Rwanda oba Kenya kutuna bwayo obwano bwe tulina twefaananyize bwe tulina akawusafi akebusega akenakawa akenateete akowino kaliwo akali ku standard yammwe obwo bwonna obutale bwetaaga kuzimba mukama wange tekuli kali ku standard yammwe obwo obutale oba kaŋŋambe nti ffe twekolamu omulimu n'ogamba kampejjeseze wano naye this time around government engeri gyeyina abantu bano nga tebakola bamufuna mpola yo yennyini ye yakireeta n'okukireeta n'ebbago lirino lye twawandikira President Museveni n'ekibuzo tokizeemu ngenda kiddamu bulungi anti kyangu nnyo tekuliko katale kali ku standard yammwe President Museveni yennyini yayisa directive nti every division mubeeremu obutale obwo anti ekyo njogedde nga ntandika tewali kati njagala okambule KCCA ezimbye obutale akebusega KCCA ekazimbye nga gavumenti ekitongole kya gavumenti ka gavumenti akatale kabusega yekazimbye akewandegiya ye yakazimba sebo akenakawa yakazimba kakati gogamba otya tena wezimbye kankweko ekyokulabirako nti akatale k'ebusiga bagenza okukazimba ng'olwedde waliwo abantu abakolerako ko bagala okujjako babajje wali babazze wano waliwa okubajja ku kkubo akatale kalinga ku kkubo ne babazimbira wansi era ne recently entale ezibaddeyo minisita ne Idi Zamulema muli bantalo kugamba temuli bangu si bantalo naye balemeddwa okukwata sekita eno bagiwumbewumbe basobole okuba nga bagijjamu omusolo mu kifo ky'okukwata abantu kuba kati kyebateekateeka okusumulula bateete Kampala tebakitegeera ekize temuwana musolo no ffe tuwa omusolo ate mungi double taxation ate ogambe tebana bakwata bulungi kubanga muleka mulimu omusolo mungi omusolo gwe tuwa teguliiko mayitire kuba oli ankwata nanzijako ebiri ono nanjijako esatu ono nanjijako bugenda okuziba nga n'akatono kinanditutte wakasi kayina naye gavumenti wenteekateeka nemmanya mu lunaku ngenda kujanga ssaawa 11 nemmanya mu wiiki ninamu olunaku lwange Sunday market eyo tugiyimbye emyaka n'emyaka omutegeera Sunday market oba oyinamu era twagiyita na dead stock de kuba ennaku zino zomala nga tokola ebintu bifa kituufu olunaku olwo twalulonkinga ne mawulire zisipaka zino zajjayo nga tuyisa press conference eyo eya dead stock day ne bakimbracinga ne bakigula naye tetumanyi bulwadde ki buli mu KCC yekusaba ebirowoozo muleete agenda yamwe muleete vision ne tuziwandiika ne tuzikola ki ne tuzibawa nti we mukola we muti kuba omutembeeyi tasaana muwa period ya myaka 15 gw'oli mutukuyiiya ye muntu asookerwako daily breadwinner ayagala ekyaleero yaafuna ekyomwana waasome kati gw'oleeta program ya myaka 5 nenga tomuwadde option ngenda kuzaako emabega bajja ne bagamba mbu batwala kaleero ne bakwata omutembeeyi ne basiba abatembeeyi nga buli akukwata kugamba bakugulirawa kaleero ne tugenda ogiyingiramu fe abakulembeze details ng'ettaka be baali sayininga ettaka lyabwe ne ssente zaabwe ojja kujja kukulaakulanya ttaka lyabwe ekintu ekyo kyabako mu Lufula woba obadde e Kampala wano basajja balaba yawa abatemi b'ennyama bagende ku ettaka eryo kati bo bakitwala just nga kyakusaaga ettaka olwakulaakulana oli n'atunda ettaka lye ono ne bamugjawo kati ebintu ebyo tuzze tubiraba nga tubyetegereza tetwagala kudda mu nsobi zizze kati ne yawusafi yali nsobi kati Kenneth mwagala akatale nga kali ettaka liri mu manya gammwe twagala ekyapa bakiteeke mu manya ekoledde ffe kati ngenda kulaga Gwanda recently eyakavaako Gwanda ttaka lya Bosco Muwonge kituufu ogendayo gwe ng'oyina ennaku yo yakukola gavumenti jjukira nina capital wa mitwalo 10 oyina okubisa omudaala by then ebyaliwo kuba kati tebiriiwo twabikuba ng'olina okubisa omudaala ku capital wo n'omala ne weggulira ettenti ku ssente zo kati ate gavumenti n'emala twabafunidde ettaka akatale ka Gwanda kaawukana katale ka Usafi kubanga ebyo mwogera bwemwemugunya akatale ka Gwanda era bebimu ebizibu ebyali mu Usafi abaaliwo ebiseera ebyo batomeza bannakampala nti tugenda bafunira ettaka ly'abatembeeyi buli woowulira nti tukoledde sekita eno ettaka lya Umaru tosobola kwawula nti nno ono yagenda ofunawo ono tagenda funawo naye baalyeguza we bamala odyeguza ne bayawulirako Bosco ne baguzaako paaka era woogendayo akakatale eno paaka eno katale ekintu ekitaali mugundi mu mpapula n'ekirala ne kabalemerera gw'ozimba otya akatale nga kalinga muzikiti era kyovula bosangayo basusi baakawo
osangayo bewummulira mu busafi tofuna budde kuyitamu mpitayo naye ogamba nti bebajjuddeyo oba olimba wali abatunda engoye wali abatunda emmere abatunda engatto bonna gye bali akakatale ninayo bammemba bange era be bakuwaga amawulire no sikugamba ne tufuna n'obudde ne tugenda tusale entotto bakoze batya era tugenda okgenda mu kalulu nga waliwo enteeseganya ne kesese bakakulaakulanye ne Kenneth akatale ka Gwanda koyogera ku waliyo bannammwe bo bakola ani gye bali katale kyogamba keerere mukama wange ojja kwata akatale ka Gwanda keerere ojja kwata kamera tugende wansi wali oswale keerere akatale kakalu kubanga basooka ne balimbalimba prime minister mbu akatale kajjula abantu agenda otuukayo nga wakalu yagendayo ne mukyala Kisaka gamoolete mwaga kuba naye agenda otuuka n'agamba muŋŋambye abatembeeyi bonna baliwo nno nga sirabawo kubanga ova ku muntu atunda ekiyinja kikuta enkyakya byangwe n'alemererwa okutunda kati ate nze alina akasaati ak'N$3,000 banaakagula ekiyinja kya nusu 5 n'obusenya alemereddwa bahamida era abakyala mbadinya baleeta nabo empewo yes kubanga babonyeebonye ku nsi ya Mukama naye tebabonyeebonye olw'okuba baagala naye babonyeebonye olw'okuba gavumenti yabulwa abantu abatuufu balina okuteeka mu Kampala muno bakolere banna Kampala kubanga gwe njagala mbuulire ba Idi baze babeerawo Idi ki yali ayise abaana bano ba sekita eno ebuuze ebizibu ebigiruma bo bateesa tetuliyo okugoba bateesa tetuliyo amataka ge bagula tugendayo nga bakusindikayo busindisi tukooyo okubeera project ya KCCA ate tukooyo okubeera nga tukolera ku favor yaabwe naye kati Kenneth gavumenti erina abakozi bebalondera waliwo n'abakozi bemwerondera bukyalubanga lwa mmindi abatembeeyimwe batembeeyimwe ab'omu Kampala n'abatuuze abalonderamu n'abalala mwalonze Hajati Misa Kabanda nga yagenda okubakiikirira ne mulonda Haji Uhuru yagenda okuba meeya wammwe ne mulonda Balimwezo yagenda okuba Lord Mayor wammwe era n'abo bennyini tebayina busobozi kutuusa ddoboozi lyammwe ye lwaki mwalonze bwe mutyo ne ku mulundi guno mwalonze bamutalinamu ssuubi mbutuufu twalonze kubanga Hajati Misa abaddewo nga mulonderwe bamulondera bulondezi ne babamuwa nti minisita wammwe kati mumwamwerondedde ebbanga lyonna temubadde n'asobola tuusa nsonga zammwe era omuwanganya gwe mufuna mugukozesa mutya bulijjo mufuna okutuuka mukulembeze w'eggwanga kakati neyanziza mukama wange olw'ekibuuzo ekyo kyamaanyi kubanga kikyalingingamu nti abakulembeze b'omu kibuga Kampala tuze tubeetegereza mwe mubalonda tubalonda naye we bamala okutuula mu ofiisi zaabwe kati ng'akalulu bwe kawedde gweobadde okimanyi muzeeyi nga tanatandika na campaign ng'ali mu PDM tuwa batembe badde batambula batembe badde mu pressure group ze batandikira Namboole Wuyo Nakawa Makindye Kamokya nga yatambula division zonna nga batembe bakola ki tutuuse mu campaign ng'omutembeyi wa bbeeyi era nga takwatibwako tobadde toyitako mu kibuga mwati nga mulimu ebyo tebatukwatako tetukwatirwako bifo kyokwanga ensonga zammwe ew'omukulu munyumirwa kubanga mwambadde t-shirt mutambula naye mwe muli mu trade nawe oli wano okyenyumirizaamu olukyalo lwe tulina luuluno nti ffe tubeera ba mugaso nnyo mu kalulu kaabwe akalulu oluggwa fune tufuuka ebyonzira anti bwe mwafuna omwaganya mwagenda kukola bukozi fo kyokwogera ku nsonga zammwe kubanga abamu ku bannammwe babadde basasulwa n'okusasula ekyo kimanyi naye nga balina ebibanyiga ensonga ezibaluma kati muzoogera kati nga nabo baagala otereeza ekibuga nnyinza okugamba ebiwandiiko okuva 2022 bye tubadde nga tuwandiika mu ofiisi ezo zonna nga twagala president atusisinkane nga ffe abatembeeyi twogere ku nsonga za tuve ku byayita wano mu campaign mubadde ne president gwe kennyini oyogedde ku lutimbe lwa Spark nga bakuwulira nti mwe mubadde mutambula naye mwe mubadde munoonya akalulu dirwe mwamutuuzaako ne mumutegeeza ensonga zammwe kubanga singa bakufunira omwaganya okusisinkana president w'ensi yonna Trump omugamba kikulu ky'omugamba kyeki oba kwekubisa n'ekifaananyi amazima gali nti president yasalawo president okimanyi yalonda abakulembeze okimanyi emisolo yamanye engeri gye bagigereka byonna abimanyi mumubeeredde naye mumugambyeko ku bino bibanyiga president ensonga ezituluma azimanyi bulungi nnyo era juzi we mwalowooza president ensonga zamwe azimanyi no naye bano abamubeerako nabo balina ndowooza oba ntalo oba bikoze bita tetubitegeera kuba tuva eno nga tukoze agreement nti tugenda funa opportunity eyogera naye
ontegeera ne tumobilizing ekibuga abapaaka William Namirembe Road Room nti bannaye ku luno kiggwa tugenda okutuukayo era ffe tuvaayo ng'enkoko enywedde manaabemu atugamba abantu bye batugambye nga si bebakoze eki bebakoze kubanga twagala eddoboozi lyaffe naffe liwulikike era kinkoze bulungi nnyo okujyawo ku mpewo za sipaaka lwa nsonga nti pulezidenti abeera n'abantu be ababeera balaba ensonga zino lwaki ziri bwe ziti ekibuga kiri bwe kito lwa nsonga KCC tetaddeeyo kimala okulaba nti tukitereezezza tutya ne bannyini kyo yo buli awo nze sikutegedde wano mu campaign mubadde mukola ki ekyo kye mwenyumirizaamu mu campaign tubadde tukola batembe ffe tubaddemu kiki kye mubadde mukola tubadde tukola mobilization ennungi ennyo mutya nti ekisooka ekibuga ekyo kizibu nnyo kiteekamu ebyobufuzi naye ffe twabagamba tulwanira mulimu woba okola ku mulimu ng'olwanira mulimu ekyo kyo toleetawo bya bufuzi lwa nsonga mu batembeeyi bafoomo mulimu owe NRM mulimu owe FDC naye nga tubakumaakuma nga ye doketi omulimu gwaffe nga ye doketi etukuŋŋaanya ne tugamba tugende ku luno tulabe Mr President ayogereko eri eggwanga abatembeeyi bamukola ki twazza gwaki twalyaki Ansitegedde kye mubadde mobilizinga ki mobilizinga bannaffe okubagamba nti President Museveni tuyina okumubeererawo naffe atubeererewo tulina okubeererawo Hajati Misa Kabanda ate Hajati Misa Kabanda simanyi oba kwali kubanga omukyalo oyo yatwogereza n'atukumaakuma n'agamba olwaleero we mutakola nsobi ne mutubakinga tugenda kubakolera ebintu byammwe byonna kimu ku kimu era ekisooka Sunday market era nsubira mu buwandiike kubanga n'okugiyisa twagiyisa yiino obwo bujulizi obusookerwako nti Sunday market resolution ezagiyisa zalinga October 27th ewa Prime Minister. Sunday markets for hawkers and vendors shall be permitted as most traders do not operate on yes. shall be permitted kati ebyo byakuteesaako bya mu maaso kubanga kino ekiwandiiko kyondaga kya office of the Prime Minister ndabako signatures ez'enjawulo kyaliwo ngenda kusomeza 27 October bye mwakkiriziganyako mwalimu ebyo byondaze naye nga kigamba nti shall anti kati wulira kati be permitted kajja kukkirizibwa kakati baba bateekerateekera nga ne Sunday market osanga mweri ne musoka muguguba okuvaawo nga tebannaba kuteekawo baluddewo omwana waaba oyagala Sunday market eteekebwe nga temunnaba ku nguudo omwana waaba muyi basokamu oba omulwadde yenna basokamu aka first aid tosobola okugamba mbuno kati katusooka ate tumutwale ewagundi ekirinnya bigo alabe oba otwalawo oyo omusawo asobola endwaddeyo kati essaawa ya leero ffe twagala byambagirawo woba enforcement webe genda tandikirawo gwe lwaki ngamba ate okutandika okukola ojja kukola mwezi gujja era emwe mukizito baba wadde weeks 2 kweteekateeka yes sir nakawa waliyo emidala 10 katale keruze waliyo emidala 10 mu katale ke Kamwocha waliyo emidala 2 mu katale ka Usafi emidala 10 mirambirira mu katale akentinda waliyo emidala 10 ewandege yawano emidala 25 mu weeks 2 ezo nga babategeezezza temufuddeyo okulabika obanga mugenzeko mutani babagobayo kubanga argument ya muyandibadde nti eno gye mutusindika manyabo twagenzeeyo teri mulimba emidala gye wagezezaako okunoonya kulwa mutuba okulembera okakaso bajja egiro bategiriiyo bona ffe tuyinza okuba tubyogera naye nga bambi tegiriiyo omanyi mukwano gwange tokkirizanga omuntu atali mu kintu ekyo okunyumiza kiringa bwe tunanyumya ebyomu nnyanja ate nga gwe weebuuza ku ndiga essaawa ya leero omuntu akutudde wano mutembeeyi era kyakubuulira ye reality mu biseera bya Jennifer Musisi era lwe tuyimba lweru ate tetumanyi logic ali ku KCC omuntu ajjanga mupya mulowooza ye agenda kukola byanjawulo mugenda okulaba era waliwo ekintu era kyayagala okukola kyokugwamu nga bali Jennifer Musisi yatugamba Abusega Bugoloobi Nakawa waliyo emidaala emitwalo 2 mu ekitundu musooke mugendeeyo olutalo ne zibeera eri naye essaawa ya leero kozi gwe bw'obanga oli mupya automatically tusobola kujja mu kifo kya munno waliyo ebidaala space tekikulimba nejattimisa akimanyi twalambula naye nga teri midaala kati Usafi nkubire chairman wa Usafi akubuulira batuga emidala waliyo 10 mirambirira Hajati Buzeki yabadde ku mikutu yadde ku Spark TV mawulire gaffe ng'akakasa nti emidala tusobola okwogera amazima mu Usafi tukubire chairman waayo akukakasa nti nabo bali mu ntalo
wali emeka kale 10 ejo batejiwera essaawa ya leero wetwogerera teri mudaala gwosobola kugaba mu Usafi kuba egyo gyonna bannyini gyo mwebali 10 bannyiniyo gyebali teri era akugamba nti Usafi twaliso baali bagira essaawa ne bagira ininga apo nti baabo babakwate baba kale aŋŋambe nti sebo omukulembeze leeta ligesa y'abantu bo akeere ye abatwaleyo kubanze benasooka batulimbako newakisekaawo eŋŋumi neebeeraawo era abaana basipaka ne NTV bajjawo olutalo lwali lw'amaanyi kati ebyo tetubyagala gavumenti erina obusobozi okuteekerateekera abantu baayo ng'ensi endala weebe ekigiremye ffe tuteekemu sente tugende South Africa tulabe abantu baayo babakolera batya Vietnam erina obutembeeyi obwo Netherland erina obutembeeyi obuteeketeeke naye ge wano kiki ekiremeseza woba osobola okukwata sente n'oziteeka mu ghetto abantu betutamanyi nti ne business tebazitegeera bategeerera bategeerere n'olemwa okuyamba ku baana abalina olwedde kuba balina omulimu mu ngalo zaabwe mwagala sente twagala kukola gye babasindika mu butale Kenneth ondaga nti teriyo midaala KCCA egamba nti ebifo gyebiri ani alimba ani eri anaabuzabuza ekituufu ki gwe obutale buno obugendamu emidaala gino terina ogumu yadde woolabira mukama wange nti tetulimba yensonga nti message yemu Jennifer Musisi gye yagamba yamala n'atukkiriza venture kwe kugunjawo ebifo ebyajja Kisaka era ye message yemu gye yakola ki nga wajja ku TV z'eggwanga bwakola ki kati ne Buzedeki tetwagala ate bamuwabye wabula kye twagala ayimire ne ba stakeholder atuyite tumugambe mu butuufu kino ne kino tekijja kukola ne kino kijja kukola naye kitwale mu bakama abe bakiteeseeko naye obuzibu batuteeseza ninga ffe tetuliyo tusobola tereeza mulimu guno nga nze siriiwo stakeholder okuteesa ku kutuufu era kwetaagisa mu nsonga naye emidaala tegiriiyo nkugamba generation 3 tegiriiyo baliyimbira ddala Jennifer Musisi bwe yajjanga mugende mu butale n'amagye n'agaleeta nego weebuuze lwaki amagye gajja ne gasiiringa ng'abantu ne babakwata buli lunaku kitegeeza baagendangayo ng'ate entale eziriyo kwetema n'amajambiya lwakuba ebyo tebabireeta ku ssiini n'ogenda wano gundi wano ewa Owino Owino sawa ya leero sobola twalayo muntu n'akadaala akamu bwe kati bakalwaniranga mukaaga ono yakapangisa kwono landlord akalwanira teri kifo n'ennyiniko akalwanira kubanga bwe buzibu obuli mu Owino bo tebabutereezanga nti waliwo gwe eyali apangisa ku landlord mu butale bwe batuwa ne twabadde ng'ayogera ne bannamawulire Hajati Buzeki Owino taliimu ye of course atugamba nti ewandigi emidaala gyegiri enakawa gyegiri mu Usafi gyegiri ekamwoca ne Nateete ne muka abatwa eyo yonna byakugamba byaliwo nga bano project zino tebannazizimba twagala mukyala Buzedeki aleme kusigala mu anirogo mubiri ebikadde tuli mu .com obutale bwonna bwe bakugamba byabikadde balina ozimba obutale obupya era ne president directive yagiyisa obwo obutale tebannabutulagako nti tugenda bakolera nga akaawali abantu mubazeemu essuubi naye abantu babamazeemu essuubi bakolera ku bunkenke kati babaleetera jjukira tubadde mu elections ekibuga nga kiri ddaalu kati kikomyewo tulina school fees mu budde buno ddala ng'oyagala president 7 era bano bannaye bano balayika gavumenti bagirwana bulwanyi mu budde buno ng'akalulu kaakaggwa omuntu atunulidde school fees rent loan n'ogamba kati abadde akola atuuke ekiseera nga alisita katakyakola talina option Kenneth mu budde bw'akalulu nga tekanaba na kutuuka Mwami Museveni abadde ne PDM tours ne mu Kampala yajja mwafunako okumwaganya okumutegeeza ku bibaluma era bwe mwagufuna mwamugamba ki yabaddamu atya omwaganya tetwagufuna mukama wange lwa nsonga abamulinaanye bonna baskiima bafrauda babbi bafere no ate abantu abaliranye mbuuza lwaki bobateeka mu bitebyo bagatugamba nti baminisita ba RDC ne idikuba be bamuliranye botunulira line gye muteekeddwa okugoberera nti mulina KCCA mulina minisita wa Kampala mulina ba MP ba NRM mulina meya w'amasekati wa NRM kibiina president mwava mulina ba kansala babakiikira ku lukiiko abamu aba NRM n'abatali NRM kubanga nawo ngambye nti mu bakozi bo temulimu bonna si bonna ebibiina byanjawulo mulina abakulembeze ngaabo bonna tebasobola kutuusa ddoboozi lyamwe kubanga waliwo okwagala okubuuka
line oba okubuuka emitendera otuuka ebitereevu ku president kiyinza okuba nga kikalubu naye mugezezzaako ku bintu muyita mu kanso twakalwana okulaba nga tulaba president emirundi mingi mukama wange era ffe abamu tugenda ekkololo nga tumanyi tugenda funawo akaaganya neweebe dakiika egi nga gyendi wano nemugawe ekitibwa pulezidenti bye bakugambye oggula ettaka ly'egindi bya bulimba ettaka ly'okkaleero lyali teririna kuteekebwamu ssente obadde okimanyi bateekawo ssente z'omuwi w'omusolo ompitirivu kati tukooye pulojekiti ezijja nga teziyamba bannayuganda ye mu bitabo balaga twabazimbira era naawe oli wano okiremeddeko twabazimbira eyo pulojekiti yakoma wagendayo nkwatira ebifaananyi leeta ku byakaleero waliwo akatale k'ebityawo bakwata abaana ku kaleero oyo ne bamenyeka ne babasiiringa obulamu bwabwe ne busiiringa bwe buti ne buggwako lwa kaleero waliwo ensonga ewulirwa nammwe mu batembeeyi mugyogera nti enguzi efumbekedde mu KCCA enyookako n'envunyu enguzi eno eriwa baani abagibawa oba bagijja kwani bagiriirawa ensonga lwaki tetwagala enforcement edde mu kibuga teri kibuga kitalimu enforcement ulira no Kenneth tetwagala tekuubisa ulira mukwano teriyo kibuga kitalimu enforcement tulina amakubo ge tusobola okuyitamu ompulira notereza ekibuga ekyo naye nga tolese muntu agenda kusuula muntu mu kalaayi eyo story tewagiraba omwana ono gundi muto wa Miria yali afiiridde ekiruddu eyo kesisi yajja nemugoba n'agwa mu butto ne bamukweka ekiruddu fene tugenda ne tumufollowinga KCA omwana oyo n'abanga akola ki ajjanjabibwa naye ebyo byonna tetwagala obulamu obugenda obutalina kugenda tetwagala budde mu kibuga ono babadde bamugoba n'agwa mu motoka kesi ezo tozifunangako naye tuloza gamba nti eve mu kibuga enforcement ulira actually kati nze kankwe emitendera smart producer so okutuwa akatambi Hajati Buzeki nga abagamba nti bantu bano aba enforcement nabo bantu nga mu in the first place ate balina ennamba si nti bayita kuli tebakwatibwako abali waggulu amateeka ayina ennamba gyosobola okukwata ebyo bya office nze nkubuulira ekiri ku ground obadde okimanyi nti owakesesi ayina ennamba nga 3 kumacha nayambala 122 nojikwata nojiwandika mutuntu nayambala 11 nojiwandika akawungezi nayambala 4 nojiwandika ekyo badde okimanyi era zibeera yeri mu system takiriyo bwoba ina namba ina kuba number 7 nti oyo Council of Uganda ayambala number 7 newe ogenda okureporting enamba eno kwajukira amanya gabwe tegabaako ng'akugamba nze yange yiino ayina uniform ngezi ekyo wokizaako buno bukamera bwe batulimba bwe batuuka mu field tebubaako akakwata oganya okumuwa ssente gwomanyi obubbi obuteeketeeke obuli mu kibuga Kampala akakwata oganya omuwa ssente kasitoma ogana okumukwasa ssente ng'olwo agamba nkukutte katambi nga naawe otya musajja wattu okoze eki ojjayo naye nga ffe twagala enforcement eno ddala bwe baba baagala kukulaakulanya munnakampala bamuwe ebifo mwalina okukolera n'essaawa bazimuwe ekyo kyekiganye ekyo lwaki tokibabuuza nti balina kujja ssaawa mmeka kubanga ebibuga ebirala Vietnam ojja akawungeezi bugenda okeera ku makya nga akatale tekaliibwo naye ng'ekibuga kiyonjo n'obulamu bw'abantu bugenda mu maaso asasula lenti omwana we asoma kati waliyo munnayuganda ali eyo abadde atunuulira ekibuga ekyo okuva ddala mu mwezi ogw'omukaaga bw'ogeraganya omwezi ogw'omukaaga n'omwezi ogw'omwenda paka kati we tuli waliwo enjawulo tuyinza okuba tukkiriziganya abatembeeyi kwe bali ku nguudo yeebuuza bavaawa bavaawa kuba ekibuga si bwe kityo we kibadde mu gw'omukaaga ogw'omusanvu ogw'omunaana abali ku nguudo bano bavaawa bavuddewa kubanga abamu ku b'amaduuka bwe tubeera nabo beemulugunya bagamba balemesezza okukola kigambibwa gye mujja ebyamaguzi ebyo ne mubireeta kituufu teri mutembeeyi agenda China teri mutembeeyi aleeta container ffe ebintu byaffe byonna tubijjawa ku b'amaduuka era ab'amaduuka abo nabo bakontributinze kinene nnyo okukola omujjuzo olwaleero wookwata kamera edduuka eryandibadde likoma wano kati display ekoma eri naye kyekireeta ekyo nti KCCA eganya okuteekawo amateeka agateekateeka omutembeeyi ono nti wano tasukkawo wano toteekawo muyina enkolagana n'ab'amaduuka okukola display ng'efuluma n'edduuka ebintu biba byammwe naye nga mwakolaganye nabo kati ab'amaduuka bano we balaba nti nno akalembereza kaze akaffe
ate nabo bagufuula mugano nga gwanswa najja ebintu eri mu display amaduuka ogayitako ogenda ku channel ku mini price omusajja n'ajja eri edduuka likoma eri n'akomye no display yali agambye omuntu akome wano omuntu afune waayita kati atenze nange ngenda kujja kawungeezi nti waliwo abamu nga babawo ebyamaguzi ekyo kyogere ng'oli mu kamera nti abamaduuka bano abakeedi gye mujja ebintu ebyo muleta ku nguudo abamaduuka abo ngenda gamba simanyi yasomesa ggwanga lyaffe bino fitini butaagaliza nange kubanga nze wemba nkuyiribako first of all balina akasente asobola okutumya n'asindike container yeerira naye container yo nga tennatuukalira nze mba nakayiriba mu dduuka lye emirundi ena essawa ya leero ojjawa bakiyita batya busungu onzijjawo onfunako otya obujja bw'ate kati onannemesa ate naffe we tuvaako ffe tuguza omuntu atali mu budget otambula bibyo taata onaakagula gwe tuguza ab'amaduuka aguza muntu wa budget nga wonaava wano ku Spark TV noganyina nogulayo akakooti n'ogenda gy'okasanga era tusobola kukwata nti toyingirayo naye kye balemeddwa okumanya nti bo ffe tubakolera n'akatale ffe tukagaza maama kalabe naawe ogenda okugira oba ninamu ogenda okulaba akantu akakoze eki ffe tuguza muntu atalina mu budget kugula wabula kiki kye twagala wabeerewo emitendera nti omutembeeyi ono kesisemu manyi ekintu kye tusinga okwagala kiri eki gavumenti erikongonizing nti guno mulimu ogulabirira enkuyanja n'enkuyanja tosobola kumala gagugalabanja nti bajje bakwate basibe bosibye okuva ku mulembe gwa Sebaana ani oli Kisaka baani bonna bazze basiba mu technical team olaba ngolese program nga tekoze mudde ku drawing board nti tukutte okumala emyaka 3 ni abantu baneera bakola ki bakoma tukoleye ekirala tubayite Kenneth ebanga lyomaze nga oli mu bukulembeze era ngo oli mu busuubuzi toyinza kuŋŋamba nti temusisinkanangako President Museveni oba kali Ssaabaminisita naye buli mwaka mu kusisinkana biki bye yabasuubiza ng'oyogera nga oyogeza mazima kati kansooke na Prime Minister ensonga we twazimuwa n'agamba kituufu abantu mwali luddawa tebakola wano era ku gundi ku Minister's Office wano Prime Minister's Office waliwo ekiwandiiko ekiri mu buwandiike kye yafulumya mu nsinkano eyo ekiwandiiko kye yafulumya minutes ezo naye nga yatusuubiza okusobola gwokirina wamaliriza okutulirizingira Sunday market agenda n'akufunira capital n'akola muki mwaka akatale kubanga olwedda abantu bamaze ebbanga tebakola nga ate bakolera tebalina capital n'atusuubiza ne kino nti agenda tukwata tutekewa President Museveni kakati awo tuba tetuyinza butakuwagira lwa nsonga tumanyi ensonga zaffe zonna zigenda kukola ki kuggwa naye bannakibuga ono waakola akoma mu kkubo ofisi za gavumenti tetumanyi bwe bazitambuza kozi okola project katugeze nga mukya Jennifer Musisi yasooka n'aba mubi naye mu kumunnyonnyola we bamugobera ate yagenda ategedde nti okukwata si ye solution ani Jennifer Musisi ontegeera tebamugoba nga ko ya resigninga oba ya resigninga naye kyonna kiyite naye takyali mu kibuga kyemmanyi nti we yamala okuzuula nti okukwata si ye solution n'okusiringa ebintu by'abantu n'okubalemeza eruzira n'agamba mujje Sunday market eggulwewo era yaggulwawo ku mulembe gwa Jennifer Musisi kyokka ekyennaku ababitegedde olwo tutandise okutuula ku mmeeza mukyala Kisaka najja mukyala Kisaka we yajja mukyala Jennifer wandibadde omwebyazaamu nti ku mulembe gwo gwokka akaleka Sunday market lwekabeerawo ne kakolako n'empulira omwekkokola yenna tolina yadde akawakatirwako ga nti kale biri emirundi ebiri mu kisanja kye yasooka n'aba mubi yagamba mukwate abatembeeyi we yabamala naga kati mukwate n'agula kuba ndaba ate gyenkoma bakwata gye bakoma okujja weebuuze kiki ekireetera kino gojjanja nsanja bavune waliwo ebbwa omuntu tasobola kujja kukubu kati kankubulire olugundi lwa street bano bankayiwawo nakajja fande nkanoonyamu kaku 7 kaku Sande abo bonna we bali stages ez'enjawulo tinze nkola kaku 7 afande nze mbadde nakajja siinaamu abo bonna baffe tubayita bayiribi naye ekisinga okuluma nti teri ayagala butembeeyi naffe esaala zaffe kulaba butya bwe tuyingira amaduuka naye tebataddeewo soft road omuntu wosobola okuyita okuyingira edduuka bazibuwaza olwaleero newompa emitwalo 2 ngenda kuba sirina lwa nsonga enforcement egenda kuba enkamula babikutte amolega gina bikuba babakutte bali kumwa bakote bagudde mwala kati mwala bagujjeyo tugenda tomera bizimbe
lwansonga ekiri wakati kinganya kutuula butuuzi mukama wange kuba nange njagala nnyo omwana wange asome n'atuula butuuzi kino kyemmanyi ate nga twalina n'emirimu gyaffe twalina kapito n'atugwako obugwi ekiwandiiko kino kyondaga mu bisuubizo ne resolutions ezayisibwa mulimu age emu ebakwatako yes kuba ebitongole byali bingi singa babateerawo Sunday market ebizibu by'abatembi bijja kuba bikomye nedda era twamugamba mulimu ekibakwatako kimu kyokka kya Sunday market osobola okuba ng'olina ebizibu nga 10 naye munno wakulaga nti ku 10 bino ekimu kino nkitandiseeko ba mugumiikiriza ne kino kijja ffe tuli bagumiikiriza naye saawa ya leero we tulaba nga nekyotusuubiza kigenderera kubanga ezo resolutions zirabe zangaddi 27 October mwaka guli kati esaawa ya leero kiki ekiganye jenda yeganye kubanga bali we bayisa olina okujja mu jenda oba muligo batekese mu nkola kati point yino kiki ekiganye okulaba nga Sunday market etandika ebikwekoto bitandike ng'oleda abaana bano balina akaweerero essuubi olwo lutalo number 1 musooke singa mukama abayamba katugambe leero olwokubiri leero olwokubiri singa mukama abayamba lituuka ku Sunday ng'ako bakataddewo kati ki ekiba kiddako kakati ekiddako kibawadde ekyo tiiki ekiddako kya evening market eyo nayo tugimanye tugenda giteeka wanti wano kwa tetwagala tusaasa Kampala road tetwagala yo batembeyi naffe twagala kyekyo enteeketeeka nti nawe ojje ng'okimanyi ababeera ku luno oluguudo nga bwe kyalinga ku biseera bya bidandisale we yali owa local government ebyo ebintu babigonjoolanga nekiki ekyaggwaye mu Kampala Kenneth ku lwokubiri evening market nayo bagikkiriza tiiki webale nnyo kati ekiddako mujje abatembeyi baffe omuwendo bwe guti twagala mufunire ebifo ebyenkalakkalira naye nga situdde waka sizinze mikono lwe lutalo nti yes kikiri kizimbibwa era olumala temubadde emitwalo 3 omutwalo gwo gusoke guyingira omwo ebyo mwali mubyogeddeko mu sisinkano zino nebasuubiza kubanga oŋŋambye nkubuza ensinkano eza high profile persons zemubadde muno ŋŋamba saba minisita ne minisita wa Kampala mu sisinkano eyo mulimu resolution ebakwatako ya Sunday market kakati mwali musuubira nti ensisinkano egenda kukimala kuba gye mwesibako mu kiseera ensisinkano eno eyinza obutakimala naye bulijjo okoma muteeseganya tusobola otuuka ku kyaki ku kyenkomeredde kubanga ekirungi kya byonna batumanyi nti gyetuli era yiino bano abaaliyo bawoni bakafo baani naffe twali bakumika byino si yeeno kati kitegeeza wema ndi wano seefuula seeyita wabula omumanyi ati kati ozikiriza nsomere abalabi isomere abantu A subcommittee chaired by the Deputy Executive Director KCCA with representation from UADCL, URA, Attorney General's Office, Kampala Youth Vendors and Hawkers, the Githries Futa, Uteya Kafo and Kichkubo Traders was constituted to meet regularly. Kuvange nakuzo mwezi 25 Oktoba mwakasinkana enfunda mmeka kakati twalina okusisinkana Prime Minister obululwawe bwajjira abadde mu bewa Kaliro kino kya Oktoba bukyanga muva mu sisinkana eno muzimu ku recommendation ne bye mwakkiriziganyako era ndooza ekyo ekisembayo ndabako ekikulukunyo ky'akabanda ekya Deusi gwe kuoli Ntale Edward bano bonna mbamanyi mwaddamu ddyo okusisinkana mwali muzeemu ddyo okusisinkana bagenda tubuulira ddi lwe bagenda tusisinkana era twagala basisinkana nga balonkinga omukono gwo kwe guli kuno kizito naawe ekibiina kyo mwekiri abaagambibwa okusisinkananga mwali muzeemu ddyo okusisinkana tugenda kuddamu tusisinkane tetunaddamu kusisinkana tolowooza nti bw'okulembera bayinza okikusaako ne bagamba naawe kennyini gwe twesiga tukulembera bwe mwasisinkana saba minisita bwe mwakkaanyako okulaba nga mugonjoola ebitunyiga tewabifaako tubifaako tubalinyirira kati nga KCCA esamu nkola ekiragiro kya gavumenti kyabawadde tubalinyirira buli kaseera tuba mu ofiisi zaabwe ne omayoga waliwo ba MP waliwo ba councillors bikoze bitya ne weesanga ng'ensonga eno bagikusudde mu ggulu kati ovula lwaki natandise n'ensonga egamba nti sekita eno nnene buli we mugitwala ng'ekyekwejalabya muyina kye mugenda osuula mu ggwanga ngenda kuzaako emabega mu 2024 ikonomi ya gavumenti yagwa biliyoni 8 bajeti yaffe newewunye bwebiseera kisaka ekonome y'eggwanga ku ssente zo emisolo gye balina okukuŋŋaanya katugeze oba obuwumbi 3 biliyoni 8 tezaalabikako olwabo abaana abaali tebakola
n'emitwalo 3.5 tegikola giri waka. Yes, dayokole analysis. N'abaana minisita government yafiira obuwumbi meka biliyoni 8 ng'abatembeete bali ku nguudo. Netudda mu education nti minisita yennyini owa education yajja n'agamba nti abaana abatandika mu primary level ku P7 tetukola ki tetubalaba. Abo baana babatembeebi baba basibye ababatandise ne batamaliriza. Ompulira mukama wange osese n'okuseka kuba kya olabanga ekyokubalaata kubanga omwana wange ulira abaana bana batamalako betwale twogerako wano abasinga babatembeeyi. Omwana wange waba bankutto olwaleero ndi luzira batusalira emyezi 6 n'ekiwandiiko kino nakakimala. Nze nzeka eyawangula gundi ku kesisaawo ono Meya Uhuru ng'asindise ebbaluwa bante bino bye tukooye we tuba tulwana reality. Meya Uhuru ng'agamba Majesty Court ente wano nga tututte ekiwandiiko kyaffe ku parliament ne banteekako gwa baguyita batyo gwa omusango guliwa guguno wano threatening violence nga tututte ekiwandiiko ekigamba twetaaga n'amateeka agali e Kampala agatuuke kubanga etteeka eritutawanya lyabagibwa Hudusenyi yaliwo nti tebakkiriza butale omu Kampala nga twagala etteeka eryo likyuke lidde ku floor ya parliament oba ya KCCA nti omuntu anaakolanga mu bifo weebiti ku ssaawa bwe ziti. Ontegereka mukama wange kati KCC zezino esente zetusaba nga tutuuse mu kooti ono bakwata inciting violence weekoma mu bantu omuliro. Lwaki bino mbireese twogere with evidence kati olaba sente ze nkozesa emitwalo 10 wengenda mu kooti bansaba emitwalo 4 ku 3 mukama wange mba ngenda ku eriwa yenu kati wano Kenneth oli mukwerwanako nga njagala obeere ng'olwanira batembeeyi. No sinze kino labayo nze omu kwabo ba victim kati bangi nnyo ng'omukulembeze chance ng'omukulembeze okulaba nti bano bonna mbateeka mu mateeka era olabawo obuwayi otuuka ku level teri mutembeeyi yagenze mu kkooti ya KCC n'agisinga. Mwagala ensisinkano ne president. Twagala ensisinkano ne president tumubuulire butya bwagenda tutereereza omulimu gwaffe kubanga tukizudde mulimu. Okimanyi nti Saba Minisita abamubaka wa president era ensisinkano president yagimanyaako gye mwali naye. Ensisinkano yagimanya era yayogera naye nti mbamaliriza. Ne mukkaanya nze nkyakulenya wano ne mukkaanya nti ne mutonda w'akakiiko mubeere nga musisinkana mubeeko ebintu bye mulungula ebibanyiga. Kenneth ne banno be mwakola akakiiko temuddanga mukusisinkana akakiiko kano tulina obuzibu basengula mugolokose. Nedda obuzibu bw'akakiiko kano minisita bwe yateekayo buubuno tewakkiriziganya nako nti ono omwami wa G3 alina ebizibu bingi bwe twava mu olukiiko kitando yabagoba ono wafuta alina obuzibu simanya ne bano bagoba futa ekabanda webale mbamanyi kakati ojja n'owesanga ntale kati ojja n'owesanga nti bano okuba kuŋŋaanya ate tumale tulumbe prime minister kyetaagisa mwaka wolaba ono taliiwo ono wagamba ngenze kuyala ono ngenze simanya nkyali kwegamba bo nabo baagala bagende ng'ensonga zaabwe zezikoze eki zeziri ku mmeeza ekyo ne kireetawo obuzibu naye ffe tubadde tumunoonyanga ffe nti ffe be wayogerako luli twagala olonkinga Sunday market yaffe evening market yejje nga n'obutale we bukola ki we buteekebwa mu nkola ne tukooye okubonaabona mu nsi yaffe nga tulinga batali bannayuganda. Omuntu omukozi yeetaaga kuyambako buyambi so si kumukola ki mukwata bukwasi ekyo kyetuvumirira ne sekuvumirira yenna. Wema nvudde waka nga nzize omusango ogunvunaanya mbadde ngunaanya bannenya okuzanyira ku street za gavumenti guli wano inciting violence. Nedda sebo ogwo gwali mulala naye guno gwa 224. Yes, anti wetufudde nga tututte ekiwandiiko kati guli wano nti bakusanze ku street zaabwe ng'ozannyirako without a license. Ng'ozannyirako? Kati ekyo kyekituluma sisobola kuva wange kujja kuzannyira ku street za Kampala kye bayita okuzannya nze nguyita mulimu. Kati kyetwagaza bagutongose tumanye nti noono omwana alina waagulira magala eddiba okiwulira guli wano. Okay. So kati ogwo omusango ffe tulaba nga teguliiyo mu byafaayo bya gavumenti yaffe obutembewe bube ettaka gye buli naffe batusobozesa omulimu gwaffe ogutereeza batusensitizinge batusomese skilling centers bazigule. State House okimanya ina wegira mindset wekyusiza endowooza z'abantu abatembewe wali obawuliddeko mu program kye ya gavumenti. Mwagala batwaleko ekyankwanzi oba tutota kyankwanzi ffe kyetunoonya kubeera mu bulamu bulungi olutalo lw'omutembeeyi lwonna
kulaba ng'obulamu bwe bukyuka ku bwaleero ng'enkyakola ki ng'ali bulungi gw'onyambyeko tafaali ki kuba obwedda onnenya bunenya maama Buzeki aliriddawo okuteeka ettafaali kwono prime minister aliriddawa minisita wa Kampala aliriddawa kwebyo ebizibu byonna byenzize nnombojja nti katusooke tusomeko ku ndowooza zaffe wano az'abalabi baffe ku Spark TV kubanga sebo oli live abantu bakulaba ne ku Facebook ono agamba nti ye Mulushid Muudu agamba bwe bakolera batundawo omutwalo gumu na t-shirt ya NRM nti ebifo mwandibadde bateerawo okukola bwe baba omutwalo ne t-shirt awo ne mubanga kenyini mweriddemu olukwe promoters Kafero Deogracias we bali kubanga koli agambe kino kikka ekiri mu Kampala Isaac Aina agambe ate gavumenti ebayambe batya nga yebagoba ono agamba ati ye Setema Jona we bali kubanga koli agayenze nkiwagira babagobe kubanga be bamu kuba tijisa mwa Museveni naye akalukawedde bategedde ekituufu nti gavumenti tekyayagala bannansi kubeera nakasente mu nsawo naye katandika butandisi ezimu ku ndowooza z'abalabi ba Spark TV ku nsonga zammwe naye zonna zijja mu mwoyo omulungi kubanga balondoola era bagoberera twagala okubeera nga tuwumbawumba mukulu Kenneth sale mwamutegedde sale twamutegedde waddi bulayo kati nnaku lumu jo zaadde zibulayo bbiri kati ebulayo lunaku lumu era ndi musimu nnyo okubeerako wano okwanja eggwanga nti tulina enteekateeka 3 oba emitendera 3 mwe twatadde omulimu gwaffe guno nti esooka yakuteeseganya nabo tulabe butya bwe tutereeza omulimu gwaffe eyokubiri yakulaba Pulezidenti Museveni kubanga ekintu kyonna ekyetwalibwa mu ggwanga esooka yakuteeseganya nabo kulaba butya KCC okulaba butya bwe tutereeza omulimu gwaffe awatali kusikaasigana na miguwa tuli mu nteeseganya mwetwogerera yes era wenva wano ngenda ku KCCA batubuulire kubanga tulina n'olukiiko olwatuula olw'abakulembeze olugenda okutambula ne KCCA eno okubanga tedamaginga nnyo KCCA badde damaging ekola kinene nnyo okwavuwaza bannayuganda ekyo kankikubire mukama wange ebadde ekola kinene nnyo muli muteeseganya ekyokubiri oba ekyokubiri ki ekyokusatu kyakulaba butya bwe tugenda okulaba Pulezidenti Museveni mu bulungi oba mugerayita mwani yenna gwe tunaaba tulabye kuba esaawa yaliosobolamujamulinga naye nga tugenda kumulaba naye okimanyi nti babasengula okutandika n'enkya ekyonna bajja kukola naye ffe kyetumanyi tulina okumulaba ekyokusatu tetugenda zinga buzinza emikono mukama wange mugenda kukola ki tujja kwerwanako naffe nga bwe tusoboka tutuule tulabe nga labayo mutugenda kwerwanako mutya omuntu yenna buli wakusanga nga weetegese na bagamba ekijja omanyi kikola ki kinyaga bitono tujja kumanya buli mutendera tugukoze wabula bo balemereddwa okukola ki kati mwe mugenda kukola kyokwerwanako ekyokwerwanako tulina emitendera 3 ogusooka ekisookera ddala lwaki onjogeza ebyama wabula nze kyenjagala Kenneth simweteefuteefu kwanjula byamangeri gye bagenda kwerwanako tugenda kuba nga ate tugenda Ahmed Wahab tuli mu kitundu kyo ku nsonga zezimu nezeekuusa ku bino engeri eggwanga gye litambuzibwamu kubanga olunaku lweggulu waliwo ebitundu ebya Kaleerwawo Makerekavule ebyakuta omuliro tutuuseeyo tusobola okulaba embeera okwasesinga embeera nga bwemiridde sofa osobola okubeera nga tuzeya mbadde ne Kenneth Kazibwe Kizito amanyiddwa Council of Uganda chairman w'abatembe mu kibuga Kampala toyanza